Mr. President, tulolidde. Mr. President, nkwagala nnyo muganda wange, nbyetaaza okutuuka ku mazaalibwa go. Ekirabo kino kyenkuwadde. Wow, oyo okapere lufoto se finally naye ku mazaalibwa akoledde buli omu surprise jabali tasubira alese embuzi enamba nagikonga Mr. President. Soko tekao HBD happy birthday Mr. President mu comment section bomala okulikinga video no ate okalikinga kagenda viral olesunga nti abantu basinga balowooza okugaba oteka okubanga oyina kine kati kapere kyali mu kubanga atulaga nkapere alaga nti talina nnyo, we all know talina nnyo obula ku katini kalina akutte nagula embuzi sawa eno limitwala 25 sewezo zekula wane Kampala noziwa omuntu ng'oli wano si kyangu akali tujja kwanga kumaze embera bweti bwebi ate era still ngenda kuwa bibadde abantu ate bo full soldier banekane kanye nebo musanyukira. My goodness, subscribinga Mr. President, tulolidde. Mr. President, nkwagala nnyo muganda wange, nbyetaaza okutuuka ku mazaalibwa go. Ekirabo kino kyenkuwadde manyi kitono naye ate tekikumala. Mr. President, tugirako enkofiira yange eno. Nsaba Mukama Katonda oyo ali waggulu w'ebire okuwe mu ntebe oyambe ennansi buli munnansi wa Uganda. Muganda wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange nkuyozaayoza okubanga olwaleero otuuse ku mazaalibwa go. Nkwebaza emirimu gyonna gy'ozze okola, nkwebaza olw'okwagala ensi yo, nkwebaza olw'okwagala abavubuka, okwagala bannabitone, okulafuuba n'okulaba ng'ensi efuna demokrasiya, enfuga ennungi, enfuga egoberera amateeka, eddembe ly'obuntu. Ate nkwebaza olw'okuba nga obadde ekyokulabirako ekirungi eri abantu b'ensi yattu. Obuvubuka bwo obukozesezza bulungi, ate ne kaakano bw'ofuuse omusajja omukulu ate ne weeyongera okuba ow'ensonga. Nkwagaliza amazaalibwa amalungi ate nga bwe nsaba Mukama Namugereka akwongera obulamu obulungi, akwongera okuyitimula, ate era Katonda oyo musaba abeere nga akuteekamu abo abaganja otuuke n'okulya obwa pulezidenti bw'eggwanga lino, ensi yaffe ekyuke egende mu mbeera ey'okwezi. Naye neebaza nnyo Edi aliwa taata ali kutunda y'oyo Edi oyo twategedde nti okutuuka wano Edi alina okubaako kubanga namugambye nti tulina programu endala bwe tuva mu ddwaliro mutwala ku langi naye neŋŋamba Edi totambulira mu mmotoka ndala, tambulira mwene eyaffe, tujja mugamba nti tukutuusa ku kitebe, tetusobola kuleka mukubo era Edi tebasobola muleka mukubo. Edi webale naye onkoze bubi obadde owa taata kyaja ng'akyajinga essimu nga neeraliikiridde nti ajja kuscrollinga ati alabe bwanange ka vidiyo nga mmanyi mugenda kupostinga naye nga we nabagambye mu ntandikwa musobola okuwamba kyonna kye mwagala okuwamba. Mbulaba temweropye mpozi oshe tuyinza obutagenda naye oshe bwe tuba tuyiga gye tulaga tumuleka. Mwebale byonna bye musobodde okukola olwaleero. Muzikirize mpite President. Mr. President, sir. Salute, sir. Zibula, every Saturday,
twalitukula ebiseera ebyo bazadde baffe nga malaba batoba ebiseera ebyo twalitukula ebiseera ebyo nga mfizi zibula ng'oluusi tuyosa ebiseera ebyo ebiseera n'ebirungi bijja eyo maaso ebiseera ng'enseganye ebiseera gwe munnange togwamu maanyi munnange n'emirwa byerabirwa wabula munnange angatakulaba oyisite weeyagala wabula munnange angatakulaba ekikubo kyewambirukirira wabula munnange angatakulaba ewamama nalukuduka wabula munnange angatakulaba kati tulina tweyagala kuba Allah kyakuuma wabula mama